Yes, Red Zone TV kwali webali kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV gagadde yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Olunaku lwajjo twakuwadde ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro bye yayogedde, wabula nga mu bigambo bino mwabaddemu ebyefaananyirizanga ebijereegerera naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bambi abamu kubamukkiririzaamu ekintu kino kyabakutteko nnyo ate tetwakirowoozezaako nnyo abasinga obungi, wabula nze nabadde nkuwa mawulire, wabula essaawa eno yennyini njagala kukuwa ebigambo bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Sama Uganda. Mu nnaku ey'ekitalo bambi musajja wattu abaddeko kyayogera. Abaana bano kino nange nkiweera obujulizi wano ku Red Zone TV. Abaana bano bamaze ebbanga nga bakkakkamu era ng'ebigambo ebimu tebabiyingiramu, ensonga ezimu nga bambi nga tebaziyingiramu, wabula oluvannyuma lw'Oweekitiibwa Katikkiro okwogera bye yayogedde olunaku lwajjo byenkakasa obulungi nti wabirabye. Bw'obanga wabadde tonnabiraba nja kusaba genda ku Red Zone TV kuno kwennyini mu bigambo ebimu oba mu mawulire agamu ge twakuteereddeyo ojja kubiwulira. Sinakindi kkiriza mbikuteereko wano katonotono obeere ng'obiwulira bulungi nnyo nga sinaba kubanga nkutegeeza ensonga endala zino kati ggwe atannaba kubanga obiwulira kankuwe chance eno obiwulire wano ka video katono nnyo owulire Katikkiro bwe yagambye, then nkuleetere mwana mulenzi Sama Uganda ye endowooza yinga bw'agiwadde mu bigambo bye nga wabyogera. Sama agamba nga sinaba kubanga nkuwe ebya Katikkiro. Sama agamba tubadde tumanyi ebigenda mu maaso emmengo, naye nawe mwatutegeeza nti tulina okuwa abakulu ekitiibwa, obanga pulezidenti wazze nga atusaba nti tulina okuwa abantu abakulu ekitiibwa, nti newe kuba kubanja Ssaabasajja Kabaka, newe kuba kulumirirwa bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tukikole, naye mu mbeera eweesa ekitiibwa, tuleme kuvoola, tuleme kukola kikati. Ye mwana mulenzi Sama mu statement ye alaga nti ebintu ebimu okwewala okukola ensobi, okwewala okuvoola, okwewala kubanga ne bw'oyizoninga muntu n'oyogera ekigambo nga kyoyogera kyennyini kyekiriwo, abantu abakulu abamu bakitwala ng'okuvuma. So kati kwe kwewala okubeera nga bayingira mu bigambo nga bino. Sama ayogezza ennaku nnyingi nenkwatako nnyo ne ngamba ebigambo bino kambireete wano ku Red Zone at least tubisharinge naawe obiwulire. Njagala nsooke nkuwe ebya Katikkiro then oluvannyuma nkuwe ebigambo bya Sama byayogedde mu nnaku ey'ekitalo ate ng'agezaako okuddamu okwanukula Oweekitiibwa Katikkiro mu statement ye gye yakoze ng'ategeeza nti waliwo wano omuntu wa bulijjo omu gwe baakwata nga terina amumanyi, ng'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baakwatira ku kisaawe Entebbe. Sooka owulire ebigambo bino ebya Katikkiro then nzije nkuwe n'ebya Sama tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kiro nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa, Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Nze musanze akozesa Kabaka ng'akapi. Kale obyolidde bulungi Red Zone TV kwoli kati wulira Sama mu kitiibwa mu buwombeefu ate mu nnaku ey'ekitalo ye n'agamba bw'ati. Mbalamusizzaako nnyo mwenna baganda bange bassebo ne bannyabo nembebaza gye mutuusako engalo awanya n'eddoboozi yenze Sama Uganda. Olunaku olwaleero nyambadde bwe nti nyambadde ng'Omuganda, sikomye kubanga nyambadde ng'Omuganda wabula ndi Muganda, nze Ssennyonga. Olunaku olwaleero gwe mulundi gwange ogusoose okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Ndi Muganda, nze Ssennyonga. Bassebo ne bannyabo njagala mukimanye nti tusobola okwogera lwakuba tusirika, ate njagala mukimanye nti buli kimu tukimanye ekigenda mu maaso lwakuba tubawa bitiibwa. Baganda bange bassebo ne bannyabo, amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde, ettaka mu ttaka n'evumuvu buli kimu giridda gye kyava. Sagala weerabire bassebo ne bannyabo nti lino eggwanga Uganda lyasooka kulemberwa Muganda. Olunaku olwaleero tutunuulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga Oweekitiibwa kankitwale bwe ntyo ng'avaayo mu ngeri y'okugireegerera omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olaba ne gwe baakwatira ku kisaawe ani amumanyi Kabaka tali bw'atyo. Oweekitiibwa
tukwambuseko mambuka kale tubateeko babiri tubagambe mulondeko ani gwe mumanyi tulabe wali wakumanyi twamukeke Karamojja tugendeke Zombo tugendeke Kotido eyo tuveeyo baganda bange basebo ne banyabo njagala bategeeza nti Kabaka tali mu mbeera nnungi nkiddamu Kabaka tali mu mbeera nnungi naku z'omwezi nga 24 May Ssaabasajja Kabaka yatwalibwa mu ddwaliro eriri e Namibia. Ssaabasajja Kabaka gye yatwalibwa balita Specialized Mental Center liri Namibia. Abasinga bayitayo okugali eyo mukoneni giriri tubimanyi lw'okusirika ekyo ekifo basebo ne bannyabo kibeeramu balalu nkiddamu kibeeramu batabufu ba bwongo balalu abagudde ddala bavuddeko gye batwalibwa. Olunaku olwaleero ambasada wa Namibia mu Germany Mr. Martin akaliro kamususeeko navo nategeeza bannayuganda nti Kabaka gyali naye ebya ddala mulalu. Kabaka yagwa eddalu Kabaka mulalu. Oweekitiibwa agambye ayogeddeko ne Ssaabasajja olunaku olwaleero. Oweekitiibwa guno mulembe mubuufu tetuli mu giri emirembe giri guno mulembe mubuufu tukusaba otuwe obujulizi nga oyogera ne Ssaabasajja kaba obujulizi otubuyina tuwe audio nga oyogera ne Ssaabasajja banange mulemu tufuulinga notutiisatiisa bannange guno mulembe mulalamu twagala Kabaka. Ekibuuzo kyange kyenyaga okusindika gy'oli Ssaabasajja azaalibwa buli kimu nga weekiringa enteekateeka zonna weeziri. Ssaabasajja ki ekyamusuula eddalu kubanga mulalu? Ssaabasajja ki ekyamuggyako okutuuka omutwala e Namibia eyo ekugali mukoneni? Ki ekyasuula Ssaabasajja Kabaka eddalu? Kitegeeza nti ebitambula mu lubiri bingi musajja tubyatuka ne bimusukkako. Baganda bange enkuuka eyaggwa bwa mwetegereza ka video ka Kabaka yajja leero ng'enkuuka yankyanga tamanyi. Bwe balaba ekyo ne bamuddusa mangu nnyo e Namibia. So Kabaka tumwetaaga mu mbeera yonna. Katikkiro kya Peter Mayiga va mu malala twetaaga Kabaka nga mulalu. Tugenda kati kubyogerako kubanga tubimanyi. Yenze Sama Uganda Mukama Katonda abankumire Ssaabasajja Kabaka awangale. For God and my country mubere bulungi nsumuludde kati. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku channel eno eya Red Zone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakumaking sure nti tomisinga nsonga yonna ye reminder gyenyinza okubanga nkutegeeza. Tukuwa updates okuva mu nsonda ez'enjawulo kyonna kye tusobola ne tubanga tukikutuusaako naawe gy'osinzira okubanga gy'otulabira era gy'ojja okusinziira okubeera nga misinga nsonga yonna kasitoba ng'otambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Mu maaso awo ninawo ebigambo era ebya Munnayuganda omulala bye ngenda okubanga nkuleetera nga bw'omanyi ffe bwe tuti bwe tutambuza ensonga zaffe. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako.